wefone yakubolo ni meya nkwede nyimba oye musudie ntomba sente osindike ebinyo kasajja gwe kamiliyoni goli musiru nyito ina magezi okuye mwana wange bikonde lwa takoya oye sene mekaku kasajja gwe kweze studio wange studio wange wajibezezaawo ojo sindike olugalo ngolukoze lewulugalo ngolukoze olwasizza olika kandi tukulize liwafu kasajja kuja nya odel wafu gwabeza studio yange nkwede nyimba nengo ojo tuvuma ne tusindika ojo okola limba ovuma mvumi muntu mizigo gwankola kasajja gwa kabika kamiliyoni oyo bolodi meya ina pisembi okuba abantu ovuma abantu gwe oyega bolodi meya tukulinze liwafu n'ekyalo nze digi bawa tugenda kochobo bumotoka bwa mmwe buladi gwe ulega muloka jibakwambako nakola limba oyita achayiwi opasete mikazi wafuneka emotoka ujega bisimye nawe achayiwi wampa sente meka nekwa achayiwi noge Sudani nefuna sente wampa sente meka jofuneka emotoka bakwampe omukazi ali Sudani nakolimba wita achayiwi wampa sente meka jofuneka emotoka ya bei sente meka nze wampa sente meka sajja gwa kabi oli ivo nyo mukazi okulisa amajini olina amajini gasindikire mezigwe nze bawa jawo sindikira amajini go gemukosa osadaka mazigwe njamunonye nze digi bawa nkubanyike sije kuli kabi nyonyonyonyonyonyonyo ononya abantu okuba abantu basirika tebogera okubye mwana ku studio kasije kwa kabi ku kamiliyoni ina pisembi nakoya nyimba ombole sene meka ngoda iti ombole sene meka oli manu ndeko sene meka ngoyo ndeko sene meka oli kasije kabi noja osanga oli ku studio osanga ali manna makula nomugama afulume ali mabuza Anisoni bali luno wagana okupostinga oli Anisoni bali luno wamulisa sene no basaniza nyingi nnyo nogana postinga oli mbalwe kasije gwa kabi nnyo kamiliyoni olina empisembi kasije gwa oli kabi nnyo kamiliyoni olina empisembi oze wano n'okuba abaana bange kasije gwa atulina omusango tukuguddeko omusango njagala leero omanye nti baago ozannyeko ndi zolo njagala onsindikira amajini go gandye gommanyize njagala onsindikira amajini go ganzite njagala onsindikira amajini go ganzite njagala onsindikira amajini njagala onsindikira ebijini byo binzite mizigwe oli kabi nnyo olina amajini genda onzite mizigwe omanyi bawa omanyi nava gwe kamiliyoni leero gena kutya omusajja gotamanyira ddiini ye gotamanyira ggwanga lye njagalayo okkirize mizigwe togenda mwasiranye kirevo jijangu nange osiranye kati buladi nze bawa ogwolendebeko mwasirana kati genda oleta amajidi go ganzite oli kasajja kabi nnyo okubye mwana wange wajja wonna okuba omwana asooka n'ensirika n'okuba wookubiri n'ensirika nikakati nsirike ndi musiru kasajja gwe akabi olina empisa embi kasajja gwe kamiliyoni olina empisa embi oyega bwana dimene tolina mpisa kamiliyoni tolina mpisa olina empisa embi kamiliyoni alina empisa embi ovumye mwana wange n'omukuba okitegeera jangu akwamaliwa okubya ono omwana oze ku studio yange n'okuba omwana ono omwana producer wange muganda wange omukubye n'abantu babadde wabweru kasajja gwa oli kabi nnyo oli ivo nnyo kasajja gwa kabi wefondera ku bolodi meya nkwede nyimba oyo musudie ntomba sente osindika ebinnyo kasajja gwa kamiliyoni gwoli musiru nnyo tolina magezi okuye mwana wange bikonde lwagwa takoya olina sente meka ku kasajja gwe kwezeza studio wange wajibezezaawo ojo sindika olugalo ng'olukoze olwasizza olika gandi tukulize liwafu kasajja kuja nya odde liwafu kwabeza studio yange nkwede nyimba nego ojo tuvuma
Kambuze. What exactly happened? What exactly went wrong? He's saying it Bamkubi. What went wrong is what we don't know. But he says Mukakiri point kirabika waliwo umwana yaganyo obo kulikodi Chameleone, something like that, which is not clear. Neba wajja kwogera later on. Ati yalina amawulire omukubira essimu yematira mukokwato. Takutte mukubira so abasimu yange kale yefudde. First and foremost is first of all, people fight. I'm telling you, people fight. Are you going to justify this? I'm not justifying, but it happens with people. Just because some people get time when they take a younger babawa ku social media netumanya, but people fight. No, it is reality that people fight. Haven't you ever fought with someone in your life? Me? A friend? Me, I don't fight. Have you? For the time you've known me, have you ever had me fight? I keep quiet. You know that this is haven't you ever seen friends fight? To know that a brand is biri wa manga. Kugambye brand zimatalinga soko je ku brand zimatalinga tuli mu buntu kati mu nsonga zino brand yematalinga nnyo tuli mu buntu balwanyi ababoda ababiri balwane aba taxi balwane Rolex balwane balina bwongoki gwe neramo oba ne Nimrod mwe kwa balina studio mulwane tosobola kwata brand Jose Chameleone wano ne brand Bawa. Listen, ne wayingira mu ekintu ky'okulwana nti people fight koberani balwana kuba kuyomba abantu bayomba abula basusawo ne balwana. It happens when people stay alone for some time, because first of all mba mwemanyidde balala okiza okutuuka nga olira mukwano gwo takyakuvaliwinga nga bwe yagala kuvaliwingi kati omukwano gule. Let's talk about this issue. Bawa and Chameleone kyekugamba ekireeta kino nti omu ku bota wa munne respect saawa zino oshegera tebakyerespectinga kutuuka kweyo nsonga kubeera nti kati ntya munange wenakuba Bawa analowooza atya. Oshegera tuvudde ku nnyimba tunakulata nti kati omanyi omuntu bw'olwa naye omumanyira nti kati awulira newaba nabadde kukoledde ennyimba 3 oba 5 oshegera mba sirina kukolera oshegera kati kibadde kikwatagana nti embeera gye balimu kakati esuse kubeera nti abantu balina understanding because the brand Jose Chameleone, it doesn't matter. Well, oba omukubiddeyo mu ghetto oba okoze eki waliwo ebintu ebitalina fuluma kyengamba anti kati byafulumye kyenkugamba nti waliwo n'ebintu byatalina kukola ye nga Chameleone. How many people he has fought? Who, Chameleone? Without you knowing? Baba, do you know how many people Bawa balwanye nabo without you knowing? Kyengamba Timo, it doesn't matter. Kivaayo issue eri wano Bawa alinga mutabani wa Chameleone. Ani yagamba nti amuzaala mutabani wa Chameleone? Angambye alinga mutabani wa Chameleone musajja mukulu. If Bawa is old, Bawa is not more than 30 years. Okay. Yes. Kati Chameleone has a child who is 30. Timo, tonkwata bubi. Kyengamba ku brand zino wammanga omusajja oyimbye ennyimbo oyimbe wale biki at the end of the day oba okitegeera tosobola kugamba nti Bawa and Chameleone you can clash to that extent. Omwana ono first of all Bawa says tebakubye ye bakubye mwana anti naye bammenye olugalo balunyize batyaga bazire balunyize olugalo baluzi the video is there luvaamu omusaayi oba okitegeera. Timo, at the end of the day, me, I'm looking at the brands. Chameleone and Chameleone. You are coming for Lord Mayor. What's the game? Okay, I just want to say, is the change or Tegere Henry? You are coming for Lord Mayor or you are coming Chameleone Muluani? It's like you're justifying. I'm not justifying. I'm also telling these producers, put a guard at a certain point of when artists should enter your studio or not. I'll give you an incident. When you call Nesim right now, he will tell you come Wednesday. Oshegera. Our artists abaja never into studio for a vibe. Let them be outside. Echivamu batamirira nga mulwana. Echivamu banyero obusada nga mulwana. Oshegera. Mulekera olumanyi mu business. Listen. Omwana leka ekiro balwanye bagamba balwanye saa 8. Bafana jalwana it is okay. No one should fight. Bagundi baje balwana. This is Jose Chameleone. So Bafana should fight. No that ngamba like this is Chameleone. I don't think that has sunk into your head. That is what this is Jose Chameleone fights. But the problem is, where does it come from? Lwaki tuwulira nti bamisa kibalwanye? What amanya? Ate Eagles production want to run a column. No chengamba that's yeah, that's the age. Chekuba matalo. Dogo. People fight, but anyway. Kanzire ku point. Not even a week ago, Wizo na ye alieringa arwa. Yo champion na kigamba. Kuva mu vibe. Ate we choose that on yabadde wa vibe.
Anyway, katika nkubulire Henry. First of all, you cannot katika ngerize studios no wambanga. Now if you want to go to Swangs and you fight, how will you even start? Do you know why? Have you ever found people cheating at Swangs for no good reason? You come at the studio, what do you want? What are you going to do? Do you have a program with the producer? No. Do you know what happens with other producers? Nadala bambi banabana bewafe. When Chameleon comes to studio, they feel good to be around Chameleon. I'm telling you. It's not the first time Chameleon agende wabawa. Amaze myaka emeka. Amaze banga agenda kubanna tete myaka giri mwenda. Okwetegera bawa nebigambo byayogedde mbu Chameleon tamusasulanga ko ya. Ayo tatunyumiza yakiriza. Yakiriza okwo. If you worked for free, you worked and you never when Balwa was hitting, you didn't say you were not paid. You were satisfied of the hit. Oshegera zishinja rubategeza. If you make it a business, no biranga ne studio kwanga Bawa is a big producer right now. Vinyana Skari amukuma ku studio. Oshegera abantu ekibalete ekiro ku Samuel ogwekiro artist akola ku studio yo Samuel ogwekiro atukeno kuba omwana. Oshegera have time for studio, have time for yourself, because whenever you prolong time naba abantu batabuka watumiza ka whisky kao na kukuba. Oshegera nti wadde mukwano gwo mwesange mu bbala musange uwe. Oshegera kubanga abantu bonna kyembazuddeko ba producer yabadde agenze ku studio wano producer yakubanga Washington MP omuyimbi yakuba nze jogedde bogezi ti waliwo omuntu artist yakubanga Washington MP nekwemanyiza kubeera ngoloza nti artist oyo yekka yakugire ani yakuba Washington Oshegera obyogedde bimale artist nkubuulira tojja tusunirako bimale eyo kyenjala okutegeeza maze nkyogedde nti bamukubanga MP why oliwa tonakola nyimba zange tonazimaliriza oyo radio bundi bebe cool si radio ate si bebe cool kati nze kugambye kyenjala okutegeeza aba producer ba wano you get taken away by big artists. Omwana ayinza n'okujja mu studio big artists najja. I'm telling you from experience. It's not being taken away. It's just not being professional enough. Have you ever gone to him? Do you know what he tells you? Have you ever gone to his gates? Nobuuza oba nyingire omaye askari wagamba taliyo. And you can't enter. So ebukate Chameleon agende wanne simu ne bamugano yindi. Yeah. Ate aba yakoze appointment. It is about business. No. Kati kankubuuze Chameleon nasologendwa Steve G nagenda mbungeze ukola ki? Dio bana ogenda kulabani. Utasanga omuntu mu kifo. Because omuntu was staying nnyo agenda tandiko but warango omwana woye nti ne wagenda gamba n'ogana hinu ngenda kukuba MP. Oshegera ekyo kyonna kyonna ba producer ba artist abanene bajja abana bato bakubuulira wano nti omuntu obeera mu studio Chameleon najja bebe kulu najja babafulumya. Why? You treasure them and you show them boba nene. According to Bawa, agamba achogeddeko agamba there's a scenario where Chameleon asanga Halima namakula. Chameleon agamba oyo mufulu. Kati Bawa okikiriza otya? Okikiriza otya okufulumya kiraya nti wonga yazze. Okiriza otya omuntu omulala kitegeeza tali. Who are you blaming in this scenario? You be firm. You be firm. By the time the boy has been firm, he has come out. Agambye ekimala after being beaten. Ekimala. Omanyi lwaki batuusaawo okuba ne batoobwa wadde ataleka agenda kuba kika kiramba. And those boys saying komawo baba kubye we bali. Bagambye mbu kye bagenda okukola mbu Chameleon tebaagala addemu alinyeeru wa. Ngambye ne waddeyo kakati n'ababuuza bonna baddukawo. N'akonkona. You were saying what? Muleke twogere ne Bawa bonna badduka aba boys abali emabega. Baakubye bannaabwe nga baliwo. Okijjako. The thing is, it is not good to fight, but I'm telling you, Ugandans, abantu business, when business is not we tatuka professional, botandika okuwa abantu abalala weight ey'amaanyi, because obadde okolera otugambe obadde okolera Chameleon ennyimba ng'omukolera bwere, how much money have you lost and what have you gained? If you were paid ogamba why omusajja mbadde mukolera ki? Okitegeera tegeeza ati kati mbadde ku friendship levels, temulina ku business. Even no bakubuza receipt ze taziina ne bagamba nti sijjanga mazima. You know it's not sugarcoating these things or what, because bana batona we the issue is sometimes listen sometimes these stars basukawo sometimes ati gwa basusa waliwo abantu basusa otya Timo Chameleon ngajja wano wajja wana atumanyira Galaxy wajja wana atumanyira buza Enoch Enoch cheliwe wajja wanira jja kwa point yasase yali ayise koko wano muno kantu no this is what I'm saying.
Of course tagenda bikolera ku media house. Naye oba abasanga ke wansi. Ndola katona tegera ensonga yange gyentegeeza. Ensonga eri bweti. Nti omutalage Chameleone nti temwagala kumanyirwa. Ajja bamanyira. Bona mulaga nti oli wakubibwa ne wana kusanga enkyanga yakubye eggulu agenda kuddamu. Oshegera because you're giving him weight. Emulaga nti okay boss onkubye kati omuntu omulaga nti omanyirwa. Lero obayagala tuga nti oyina omutima. Tetukulaba mu video ne Chameleone nti muganda wange kyasobyeko sole wasimu de nyimba singa bazikosa kumpako okuddamu. For me this is my issue. Ebintu ebimu biswaza. Nnyo biswaza. Naye ze kyemanyi. Chameleone alwane ne babebekulu bekubeeyo muleti ya BMP. Bawa it's like me fighting with the tide. My friend. Tiyalwanye na Bawa yakubye muganda wa olugalo lwa Bawa emusayi gwavuddewa. It doesn't matter. Anyway, nze kyeyalo bategeeza. Bawa wana going forward. Artist. Ngambe ne bamoshi wano kumacha. Omala mukolero limba enchana jana akufuma mu luyimba olunala. Wekyegeera nti abantu abali creative we batyo bo tebalina nnyo nti ogenda muri layinga ko gavumenti ajja kubeera mu mood yo buli kaseera. Wekyegeera. So whenever you're going to work with these people, put standards because there are people that bebakoze na bebanga tebabayumbisa nganako because batekawo boundary. Don't get too excited to work with Chameleone. Work as a professional. I don't think Bao was excited for the time he has worked for working. If he wasn't, for the time he was not excited. For working for free means you're already excited. Timoringa atamanyi basita bano. Wait, they can't fool you.